Redzone TV kwoli kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okugoberera omukutu gwaffe gwa Redzone TV ate naba kubanga subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna tubadde tusiriikiriddemukko naye nga tukufumbira omukulu gw'olaba awo ku screen yo amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava ebbanga lyonna lyamaze nga ateeka ensonga ku mmeeza eza Joel Ssenyonyi n'ebigambo nga bw'abadde abyogera bwe sijja kubiddamu wano wabula olwaleero njagala okutegeeza gwampuliriza ebya Dean Lubowa Sava birabika nga si birungi gw'azaagoberera emboozi eno azaagoberera sitole eno azaagoberera ebintu bino Dean Lubowa Sava avuddengayo emirundi mingi nga mu bigambo by'ayogera ku Joel Ssenyonyi akulembeza nnyo ekya driver wa Joel Ssenyonyi former driver bw'obanga obadde ogoberera oteeka okuba ng'omanye erinnya Rajab Dean Lubowa Sava lyabadde nga akulembeza omusajja gwe bayita Rajab eyali driver wa Joel Ssenyonyi nga tannaba kufuuka leader of opposition Dean Lubowa Sava ye muntu gw'abadde akulembeza nti yajja okujja abeere ng'amulumiriza nti era mu kutambula kwe baafuna obutakkaanya ne Joel Ssenyonyi nti era byava ku ssente kakati nkuleetedde akatambi nga kalimu omusajja ono amanyiddwa nga Rajabu eyali driver wa Joel Ssenyonyi nga nnyonnyola ensonga nga bwe ziri naye mu bigambo bya nnyonnyola teweewuunya nnyo ng'ate Dean Lubowa Sava bamusibye olw'ensonga omusajja ono Rajabu ate ebigambo by'ayogera bikulagira ddala nti oba oliawo Dean Lubowa Sava ebigambo by'ayogera tabirinaako mutwe n'amagulu ate ekyokubiri nti ebigambo bya Dean Lubowa Sava byetaaga okuba nga byegendereza olw'ensonga nti yagezaako n'okwagala omuddyekadyeka ye Rajabu nti Dean Lubowa Sava yagezaako okwagala okubaako byamussaamu omusajja n'abigaana era naye alina ebyama byayogedde era nga ne Dean Lubowa Sava wekitaabe ki yandibunzika nga ate gwe batutte munda kubanga omusajja yategeezezza alina balooya be alina ekitamusanyusa emboozi yaginyumyozza bulungi nnyo nga bw'ogenda ogiwulira saagala mbikuddiremu byonna wabula gwe sigala ku mukutu guno ogwa Redzone TV bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri y'emu genda olaba ekigalo tuwa ekigalo nga bwentera okugamba nti gyokoma okulayikinga information gyekoma okuba nga ate ogiyambako okubeera ng'etambula Dean Lubowa Sava ebibye si birungi nga bwe nkugambye ng'era bw'ogenda okuwulira mu katambi ke ngenda okukuwa gwe akyatambula naffe ku mukutu guno ate nga bw'ogenda mu comment section oteekeyo obubaka otubuulire ensonga nga gwe bw'oziraba omukulu agamba nti Dean Lubowa Sava ebigambo by'ayogera ebimu si bituufu ate tebiriiko mutwe n'amagulu era naye n'ategeeza Dean Lubowa Sava bw'ateegendereze nange kennyini ngenda balooya ngenda kumutwala emabega w'emitayimbwa annyonnyole kubanga omusajja yagamba Dean Lubowa Sava yavaayo n'ategeeza nti ono gwe bayita Rajabu eyali driver wa Joel Ssenyonyi agenda okujja alumiriza Ssenyonyi ku bukadde ku buwombi kawombi kamu 1.7 billion Ghana shillings nti Ssenyonyi ze yaliya eza Civil Aviation Authority n'ebya Uganda Airlines mu bimanyi kakati ono yagamba nti kati ate Dean Lubowa Sava yagezaako mukonvinsinga ajja alumirize naye nga yagamba nze by'oŋŋamba okulumiriza sibitegeera njagala kubanga nkuwa akatambi okawulirize bulungi nnyo gwampuliriza nga kano kalumika obanga kalaga former driver owa Joel Ssenyonyi nga naye alina kyayogera ate ng'ennyinnyonnyola ye yandiwunzika nga Dean Lubowa Sava ali mabega wa mitayimbwa Redzone TV kwoli kanzije nkuwe ebigambo bya Rajabu tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangamba wowe omuntu w'ekitiibwa akunanga ku parliament ayakogera naawe naye muwe namba ya WhatsApp gyokozeza gyobeerako emugamba kiroza bwekubanga omuntu oyo mumanyi endo erituuka ajja kumwogera
negezako mu namba yange ya WhatsApp nayogera netwogera akati mbanjawo ekyesawa 5 esimu nzijjako nange nali kiringamu nkomawo esawa 8 ogwekiro nsangiko mistikolo nga newezavuza bankubidde ku WhatsApp ngenda okuba omusajja nkubira esimu nga ŋŋamba nze bbiri WhatsApp mmanyi ndowooza ompulira nemugamba nkutegedde muganda wange naye obadde oteesa otya naŋŋamba ebigambo lino wammanga nga byaddala naŋŋamba ensonga eno lwaki mwayawukana naye nemugamba twalina ensonga zange naye ezanjawula naye ezasobola okwawukana naye naye ng'ate mu nsonga zonna nze nagenda ng'omuntu naŋŋamba kyali kiki nemugamba ensonga eriemu kiyinza okuba nga fena tetwafuna kyampuliriza naye ntamuwuliriza nange neŋŋera nenjiriza ebyange ng'omuntu naŋŋamba obutali musango naŋŋamba jo yafuna ssente yaŋŋamba kulandizi nemugamba ebyalandi kimanyi naŋŋamba jo yafuna ssente ku Serena nemugamba kimanyi yajo ku Serena nebe twamala ensonga ezo nga ndaba nga jantwala nemugamba ebigambo bino wammanga abaana ange biriwo wasava nsula mu bed space ebintu bino wammanga abantu bonna baba bampulira najja kunkubira edda ekyamazima bakatunda muggulu najjako esimu ezini wasava nga ndaba talize kundayivaatinga nga ntegedde nitanyite kubanga namuyako emabega eyo naye omu avuma ayogera obwakabaka ng'ayogera ebintu bitakwatagana eŋŋamba nange kati kisawo nana kanteeka mu mbeera ye nenjako ekitimu ye muganda wange giri wasava yakuba amasimu n'okutiisa kati sikwata masimu ge nina minisitikolinzenina nga nkubira nga sikwata naye baba nga alina evidence bannayuganda njagala abagire ku polisi tebantwala gye byansibira agira obujirizi abagavumenti epolisi y'Uganda ziraliko emisango gyegiri emisango teguvunda bwemba nina omusanga nabba ssente nga wamujoola esonyi yantuma ssente bigande eti ebyo sijja gaana kujja antwale yonna wonna polisi bwebansibira ngolabujoola esonyi yantuma ssente nga baneegaana agira abantu bannayuganda ababuli amazima naye ekintu kimu kyendateesala bbiri wasava omusajja yalibadde wakitiibwa n'okumuwa kyange ensoma okubanga bannayuganda neyetereeza naye tekisobola kuwayiriza kintu bwekintu siina kyemmanyi kyesente n'ekimu ate twagala ekifaananyi kyange akikozesa kubanga naye kusomedya ekifaananyi kyange akiggeyo ekide ku WhatsApp akitambuza abantu abagamba biringa naye kiina kyebiringa biri wasaafa n'akamu n'akeddagala era ensonga zange naye bwabanga ate twagala tugende nnyo wala kubanga naye ninaga nemateeka abasobola okundwanirira ekifaananyi kyange akitta nze nina abaana nina famire nina bannazaala nzi musajja watatandabanga mu mbeera ya bulijjo naye waliwo embeera nti nno Ssenyonyi bw'alemerako nawulira nga ga Ssenyonyi bw'alemerako nti bagenda kuleeta olumirize Ssenyonyi nti nno yalya ssente kubanga wamaze dde okwogera olina obukakafu obulaga nti nno ogenda kumwanika Rajab kino nda byongera bitegeeza bannayuganda obuzina bwagamba okwanika ate nze ngenda muwanika nja kujja mu mbeera zo gye najja mu lubasayiro nze nsaleko mu mbeera yange gye nagendamu ngenda kujja ngera nkomee kubanga Uganda ewa famire yange eri eyo n'abantu bange banini bwe binaaba bituuse nga yakulumiriza nja kulumiriza ye ate nange likodi nzirina ate kyabanu tammanyi bayizawe ate kyammanyiiko ate olaba atandise kumumba nze wawansi kati ate balingi mugamba ekintu kimu
era bino njagala biri esebo njagala gana musiri bwa tave bino bitegere njagala kubya kubanga ndowooza tubanga bakulu yamubulira tukola kintu kunya bwingi osongamu omuntu olugalulumu ennyana zikutuloolera oyinza okwagala okukosa bino ebikosa nagezola ekyennyonyi nengala ejja esebo bangi bannaffe tubalaza bangi bannaffe banayiza tubalaze balina mukiramu waffe omulaba bamukuba isima nga yogera okucula emyeza nayogera ngo byonna byonna naye omwami yafuna akisidenti ey'emu n'agamba mukubira mukubi nekyakakana nga mugana tekimagengi nekyaba nnyo mu ntalo gatamanyi tawayiriza ayogere kubanga ate yasoma tetwali batetwogera ebintu nga bebitunga tubuzaabuza abantu amawulire kati mugonoonye baganda bange ati sawe sosanga muganda yakola interview esawo zino liza okunkyusa oyogere birala ekitegeeroba naye ngaekitiibwa ky'amawulire baganda bakyonoonye naye nga ate bwali basalinyo mukyusiza embeera kati bwendabadde ndiwonsava nga bamutikkira nasomye ebitabo bye ng'akyusa najja nagamba kino najja nayingira kino nze naye kenyini najjako nayogera ebyobulimba aba alimba muganda wange so yensonga gyenyawugaba na Uganda. Yes, ebyo byo obiwulidde ebigambo bya Rajabu, former driver wa leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekeze. Ono nno yamuvuga tannafuuka leader of opposition kakati omukulu amanyidwa nga ddiini luba wasaava ebbanga lyonna mu bigambo byazenga ayogera naddala gwabadde atugoberera nkakasa byenjogerako obimanyi azenga alumiriza era nga kaatiriza nti omusajja gwe bayita Rajabu ono former driver wa Honorable Joel Ssenyonyi yagenda okujja wakati waabwe abeere nga alumiriza nga Joel Ssenyonyi bwe yakwata ssente emiliyoni akawumbi akalamba n'obukadde 700 jjukira baavaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti ssente ezo ekigendererwa kyabwe kyali kyakwagala kwetinga oba kuddira ssente ziri abakulu ze beegabira akawumbi akalamba n'obukadde 700 nti zibeere nga zenkanankana ne zino bano ze bagamba nti Ssenyonyi yazeegabira. Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole oleme kumisinga information bweti wano wokka wogenda okuba nga ate osanga amawulire naddala agakwata ku nkyukakyuka kakati ebigenda mu maaso mu kibuga eky'eggulu. Parliament yagenze okutuula mu kye baayise parliamentary regional sitting era ababaka tubadde tukuwa amawulire mabegakaawo gwe abadde ngoberera obadde okimanyi bulungi nnyo kyenjogerako. Ababaka bangi balabiddwako nga bagenda eggulu okuba nti bateesa mu bye bateesa okusinziira ku sipiika Naalongo Anita Mongo ne deputy we amanyiddwa nga Thomas Tayebwa ne bannaabwe bwe bali mu kibiina ekya NRM bavudde emingayo emirundi mingi nga bagamba nti ekibatwala eggulu ekimu ku bibatwala eggulu kwe kutuula balabe Northern Uganda ebizibu byayo babimazeewo batya mbu banaagenda ne bateeseza eggulu ebizibu bino bijja kuba bisolovingiddwa ekintu bannayuganda kye bavumiridde era ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekeze n'akuŋŋaanya shadow cabinet meeting ababaka ne bateesa ne bakkaanya kimu kya ffe tetujja kugenda sayidi eyo. Kati bwe twogerera abagenda eggulu okuteesa ku nsonga za Northern Uganda debate eriyo enkulu yakusuula Joel Ssenyonyi Basekeze nabagakawo nakuwa amawulire ng'omusajja omuganda omulala amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard ono nno nga yakiikirira Mityana South mu constituency district ye Mityana era bannayuganda bangi naddala bawangalira Mityana banyiize nnyo okuwulira nti ono Mityana yavuddemu bino ate nga musajja muganda yeddira nandiga nga nze gw'owuliriza. Kakati Honorable Lumu Richard wakati nga ba opposition baazize entuula zino ze bagamba nti tezigattako era tebajja kugendayo okujjako bano abamanyiddwa bo tibalinga aba opposition naye nga ate side gye bakolera ensi yonna egimanyi. Bano we baatuuse batandise okuteekawo embeera ey'okwagala okulwanyisa Honorable Joel Ssenyonyi nga leader of opposition abafuukidde ekizibu. Nina wano omubaka amanyiddwa nga Honorable Patrick Nsamba Oshabe ng'ayanukula ebigambo by'ono amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard eyaleese propose eyo ng'agamba nti ababaka beetaaga nga be balonda leader of opposition waabwe kubanga ono omusajja Joel Ssenyonyi alabika abafuukidde akayinja mu ngatto. Omulamu ogwabatwala mu Northern Uganda ogw'okuteesa ku nsonga za Northern Uganda baagufudde gwa Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition. Patrick Nsamba akiikirira Kasanda ategeeza
ono naye munnakibiina kya NUP Planet yagenze ggulu mubaka mu parliament ategeezera abuuza Honorable Lumu nti ssebo ng'oggyeko okubeera nti gwe oli munywanyi nnyo kwa Mathias Mpuuga ssebo lwaki ensonga eno tewagireeta mu biseera nga Mathias Mpuuga leader of opposition ekyokubiri lwaki mulinze ne mugenda ggulu ate nga mutugamba tezimu ku nsonga ezibatutte eggulu kuteesa ku nsonga za Northern Uganda kati ate lwaki mulinze ne mutuuka eyo ate ne mufuula leader of opposition nga ye topiki yagala kuwa bigambo bye naye obeere ng'obiwuliriza bulungi nnyo tutambule ffenna ku mukoto ogwa Red Zone TV nga bulijjo nnyongera okujjukiza bw'oba tonna subscribe nga kikole obeere ng'ate otambula naffe wuliriza bino nzije tweyongereyo ono y'omu ku babaka abatambula n'opposition abataagala kukola by'opposition ebbanga lyonna era nga ojja mugeraageranya ojala mapinduzi mutwale tulowooza nti opposition ate bwe baali banoonya n'alwana opposition n'akwata ojala mapinduzi era ndowooza ojala mapinduzi olwo lwali olugendo lwe okweyunga ku NRM ekinnumye ono olumu we waffe w'emityana nti kati naye yasazeewo okweyunga mu kukozesebwa okulwana Joel Ssenyonyi bwe twali tunoonya abasayininga sensa motion omukulu ono nga kanso twali tulowooza ajja tuwa omukono teyatukola ki teyatuwa ekyokubiri yakyeyogeredde wano balyayanga yaleeta motion eronda baloopu yali memba wa parliament n'egikola ki n'egigaana ababaka ndowooza bawezi basatu ekyo nakyakimanyi naye ng'ezimu ku nsonga ezaaweebwanga nti tosobola kuleeta motion biiru enfokasinga ku loopu yekka leeta enfokasinga ku leadership ya parliament yonna bw'otugamba nti loopu wakulondebwa kitegeeza ne leader of government business naye waaki wakulondebwa ye prime minister oyo kuba bw'okireeta bwotyo kikitegeeza bw'otugamba nti manya chief opposition chief whip wakulondebwa kitegeeza ne government chief whip naye alina kukola ki alina kulondebwa nze Nsamba Patrick y'omu ku bantu bemmanya abalina obwongo naye asazeewo okukkiriza okukozesebwa okushuutinga goolo enkyamu olutalo lwonna baleme kwebuzaabuza luli ku Joel Ssenyonyi lwaki bw'okirowooza lwaki teyakireeta nga Mpuuga ye loopu lwaki asituse kati abo abantu bemugamba abantu be Northern Uganda bayina ebizibu Joel Ssenyonyi akugamba no instead of wasting 20 billions on regional sittings tubeeko ekintu kye tuzikolera baki bannayuganda abo abantu ba Northern Uganda ne bwe munaakola politics leero lumu ne mututegeeza mbu oba Joel Ssenyonyi tasobola kuddayo ajja kuddayo ababuuze mulina abasomesa mu masomero Joel Ssenyonyi agenda kuddayo Northern Uganda ababuuza abasomesa mubayina mu masomero bagambe nedda tetubayina ajja kubeera nga abaagala omuwuliriza ababuuze abasawo mwe bali malwaliro kino na kino gyebiri bridges zakoleddwa abangi abeekaluma be babbako ettaka lyabwe nga bazimba ddaamu baali compensated nti nedda Joel Ssenyonyi oba naffe aba NUP ensonga ezitutwala mu mambuka zeezo gavumenti zenegerekitinze nesalawo okugamba kakati tubaleetedde ababaka ba palamenti Nsamba wuno mumulabeko ne Lumu wuno ajje babaka ba palamenti they are not entertainers. Yes, oyo bamuyise omubaka amanyiddwa nga Honorable Patrick Nsamba Oshabe. Ono mubaka wa parliament akiikirira sa constituency bagiyita Kasanda. Kasanda South yakuja akiikirira mu parliament ye-11 Patrick Nsamba Oshabe. Mubaka ali ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform bagiyita Kasanda North constituency gy'akiikirira ate mu parliament bw'atyo bw'ategeezezza ensonga nga bw'oziwulidde. Bano nno babaka ba parliament
ebigambo byenkuwadde bya mubaka wa parliament kitegeeza si bye ebigambo ebyangu okubeera ng'oyisaamu amaaso ku nsonga za leader of opposition naye honorable Lumu Richard era nga osobola obitegeera obulungi ennyo n'omanya ddala wa ekintu kino gye kigenda okubanga kiggweera mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo olunaku olwajjo anasembyeyo okubanga nkuwa ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde bwe babadde akyaziddwako ku Radio M nga bwe ntera okugamba nti nkola yaffe ey'okubanga ate tuyitaayita mu bubaka bwe tuba twasembyeyo okubanga tufuna okuva gye muli kubanga mwe mutubeezaawo wano ku nsonga ez'okubanga tubaweereza amawulire buli yataddeko obubaka bwo twafunyeyo butono Shamshagre webale kubanga kwoli message yatuuse twagirabye bulungi nnyo mukutu gwa Red Zone TV ono teyataddeko linnya wabula yagambye anyway yabadde ategeeza nti ekyababaka obutagenda ggulu kyabadde kituufu nnyo newankubadde kigenda kwereetera aba NRM kyekwasa batandika okuyisaayisaawo bye bandibadde baagala ebitagasa ggwanga Nalwoza Jane webali kubanga kwoli n'agamba nze nali simanyi nti eriyo president yenna omulungi okuggyako message webale kubanga kweri Nalwoza Jane webali kubanga kwoli n'agamba Museveni no n'agamba Katonda yawa omukulembeze waffe amagezi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Nasali Jane n'agamba naye batuliwona Museveni ani ono Rose Nambos n'agamba Kazibwe Bashiri bulijjo akyaliyo Sara Waswa webali kubanga kwoli mukutu gwa Red Zone TV ono n'agamba ye Mugisha naye sitegedde asinziddewa naye nga bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzidde okubanga ate gy'olabira omukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV sebambulire Patrick Nzemberawo kubanga ate mbatuusaako ensonga nga bwe mba nze bakuŋŋaanyiriza atanaba kubanga otuwa ekigalo genda likinge obeere nga ate oyambako information okutambula genda mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzirawa tubeere nga tweyongerayo tuliziganye mu updates eziddako tukyagenda maaso n'okubanga tubasakira ate tubaleetere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.